This is ITV Uganda. See your dreams. This Friday on Presenter Search on 3, it's our Spice Island countdown. Growing up in the hood, I had a dream of getting out of the hood with my head Up held high. next on ITV Uganda. Kubinyamani na bijanjalo Bobango nalya amoti ngoitirayo ngakuwa Ebijanjalo bya buli kika Nambale kanyebwa kamenya migone bigaga Bwena kusaba ebintu byononyima Bwenafuna ebyange nonsaba Tebwensituka nonziruka Bwentuula tenokomawo Oli mukodo Njira n'engaba Towakana Asaba gwempa Siri mukodo Oli mukodo Tera n'embawa Towakana Bonna ne basanyuka Siri mukodo Oli mukodo Njira n'engaba Towakana Asaba gwempa Siri mukodo Oli mukodo Tera n'embawa Towakana Bonna ne basanyuka Siri mukodo Oli mukodo Njira n'engaba Towakana Asaba gwempa Siri mukodo Oli mukodo Tera n'embawa Towakana Bonna ne basanyuka Siri Oli mukodo mukodo Njira n'engaba Towakana Asaba gwempa Siri Oli mukodo mukodo Tera n'embawa Towakana Kati sebukyama n'omukodo wujjudde wono mama nasange Sawa ziweze 10 ng'enjala ennuma kanyagwayo yatanfanako njiisa muwogo nga yakijanjalo ke katogo kegamba bamweyana ngambye gwolina ebijanjalo lwaki ennumya munnange omulondo nalidde gwa bwerere mama namande owange mama namande 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 mukusiga ebijanjalo nze nakabala nensimanga eminya ate nefukirira tuli makungula kati nina okubikuba yiza muwogo ngeyakijanjalo ke katoko kegamba bonebuzabuza kuno mama namande nja kubizira Don't you know that I am a man fight for my water right nkutidde tamasi landirodi tamasi kwegayiridde mpamasi landirodi tamasi kwegayiridde mpamasi madam tamasi kwegayiridde mpamasi madam tamasi kwegayiridde mpamasi tonumya tamasi tamasi bam tamasi aya gagano gatwale ngatto firiji nebinika embasi nemmeeza esowani nebikopo ala kutiga watebatako shekabatako uvya batako abigi batako ebyala byo batako possible kandi kwateko mbendi kwatako nga gonejjako ebyala byo batako possible kandi kwateko mbendi kwatako nga gonejjako wate gudu batako jangu ntwale wanyoko mulabe nze muweeyo ku nkoko okusinga lwe banankuba emiggo kyogamba nkusabalaza of course gonkubiza gano ga 3 phase what do you doing kitokome ebyo oyagala tondo tekira nkutidde sile queen bakuwe saketi okay give me amalula bakuwe poko tukube gas toni mwavu mutago gwe mwavu ebyala byo batako possible kandi kwateko mbendi kwatako nga gonejjako ebyala byo ogamba otya obulamu bugamba butya iye kakati awange amalala gakuyinze kakati otandise n'okusaaka akalevu naye ekirimu kyakika kakati wekiwanga kyakika omukodomi wange omulesa ali atya bulungi abatunudde ali bulungi munange yaŋŋamba luli ekyebbeeyi kyosinga okuba nakyo ng'omuwera kumukumu ebyokulya bikiri kale weebale nnyo weebalire ddala senga totuwaddeyo kayimba
Kayimba shino bannayi Kayimba shi bannayi tumwagala Sibamala Mutabani wange amoti ajja kabayimbira nze kanjanjabaze bujanjabaza kale senga. And NSFAS was right there to walk that journey with me. Well, with that being said, I welcome you to NSFAS Unkept, and I am Maggie Mulene. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams.